Chance ekiboksi. Chance ekiboksi. Video nkusabe soko jimpereka like omulungi atugoberera ku mukutu gwa Viki exclusive. Mukatambi kano tulengera omusajja zeno obululu obwenjawulo obuwererako ddala. Buli muntu akirizibwa okuba akalulu kabeera kamu. Era buli box eya Electoral Commission egenda mu akalulu kamu kamu oba akakonge kamu akakuweebwa. Bwe babeera abalondebwa nga banjawulo wabeerawo boxes ez'enjawulo. Era obululu basobola bukuwanga buli busatu katugeze box ziri 3 ng'olina okugenda nga buli box oteekamu omuntu omu. Akalulu kamu. Tulengera omusajja oyo asigadde ku screen kennyini ng'agenda maaso n'okubalako n'obululu obusukka mu kamu bwasonseka munda mu bucket. Amagye gavudde ku ono agenda maaso n'okuba nti ayiwa obululu mu boxi ne gadda kwabo abagamba kwayiwa obululu mu box. Bino nno oyinza okubuuza byaddi bya lunaku lwa leero bannyabo ne bassebo. Eno ye battlefield ey'Essembabule. This is not the polling station as usual. Lwaki nkugambye nti eno battlefield ngenda kusongera mu katambi bwe tugezaako okutrackinga oba oliawo engeri omusajja gyasindiriddemu ebyasi omu kwabo newankubadde bangi abakubye ebyasi mu bbanga n'agezezaako okubira ddala essasirye oba emmundu ng'agikuba mu muntu gwagoba ate nga sigamba nti kyekisi kyokka kyayina ng'ayina ne batuuni gy'asoose okukozesa ku muzeeyi oba ku muvubuka oba ku musajja ategeerekeseeko eri amukasa oyo gw'olengera ataddeko enkofiira adduka. Luvannyuma ebintu tebibadde birungi story nzikiriza nzije njikuwe mu bujjuvu bwayo era mu bulambulukufu. Ku makya g'olunaku olwaleero tulipotinze story ne tubagamba nti era mu bitundu by'Essembabule eno amasasi gagenze maaso n'okunyoka okukakana ng'abantu babiri bakubiddwa ebyasi mu bitundu eby'obulabe. Poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka evuddeyo n'eyogera ku incident eyo era n'ekakasanga bwegenda maaso n'okuba nti ekola omuyiggo okunoonya omukyala ategeerekeseeko mukyala bamuyisaani oyo waliwo omu ku bakyala oba ye mukyala mulungi owa independent agambibwa okuba nti yabadde n'abasirikale oba amagye agakubye abantu bali amasasi ne gasayasa n'emmoroka z'abantu nga bwe twakureporting the story. Era ngenda kuddamu nyongere nkutangaaza ebituufu ebyabaddewo. Now police egamba nti ababadde batambulira mu mmotoka eyakubye amasasi mu bantu babadde mu mmoroka kika kya Super Custom. Era ogenda kunzikiriza mu video eno yemu pavilion zanyiraako akatambi kali akalala kalimu emmotoka eyo kika kya Super Custom nga bagenda mu maaso ku polling station era nga bazze n'amagye nga bayiwamu obuki. Eno emmotoka era mu katambi kano abaka recordings nayo bakakasa nti y'omu kubavuganya kubeesimbyewo. Kyokka era mu mmotoka eno tulengera abajjamu obululu ne bagenda maaso n'okuba nti babutwala mu ngeri y'okubuteeka mu box already ezirimu abantu abagenda maaso n'okulonda. Akutta akatambi kano on record agamba nti bano bagenze maaso n'okweddiza obuvunaanyizibwa obwaba OPs oba ba presiding officers ku kifo awalonderwa. Wakati mu kutiisatiisa abaliwo
abasangibwawo tulengera abasajja mu byambalo ebyamaje n'emmotoka kika kya Super Custom Police mu bendo lye Masaka. Bino bye bimu ku bintu byekonyeko mu masasa agasoose okunyoka olunaku olwalero obudde bukya ng'era waliwo ebitambulirako kawo. Nzikiriza emboozi nzije njikuwa embujjuvu era tugirambulule. Mu kaseera ke kamu Honorable Ssemujju Nganda akugamba mu Uganda naye waliwo amateeka g'atakyagoberera nga nanti abasetingawo amateeka ago ate be bawo mu mutwe mu kutuwa ekyokulabirako ekibi ekyokumenya amateeka ago agaali badde amalungi singa abakulu abagaleeta abagateekateeka ne bagatusaako ffe abantu nabo bagoberera amateeka ago. Agamu ku mateeka agakukwasisa empisa n'okukuuma obulamu bwo n'obw'abalala ku kkubo. Omukulu Honorable Ssemujju Nganda agamba nti yatuuka n'agavaako amateeka amalala agaali badde amalungi ennyo mu bifo ebirimu checkpoints nti abakulu bo we bajja tebacheckingibwa kyokka ate abantu abalala bo baagala babacheckinge. Now bingi netugenda okubeera nga tutunulira n'ebirala bingi ebikira ku bino emboozi zo nzirina newaddeyo ebigambo tutule tubyogere ate alukutambulire akusibirira yamenvu zikiriza nywemu lwendo lw'amazzi nzije emboozi nzije tuzigguse tovaawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tudabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Faba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, agebyapa, agendagaano, ku makuba agenjawulo okugeza Hoyima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oboolese mu ofisi yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bwoba olina kyoyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyeneyambisa nenteekako ne empekeza ebinyeebwa ezo nenzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iweka like, subscribing ku mukutu bwata twegatangako mu butongole amawulire tugakuwa mu bujjuvu ate tugakuwa mbudde nga gakagwawo nosobola okubeera ng'obeera updated all the time. Mu katambi ako emboozi eno evudde Sembabule era nga mu katambi ke tulabako ku screen kalaga abajaasi b'amagye ga UPDF mu byambalo nga bali ku polling station munda abantu mwe balondera. Okusinziira ku kyetegedde abajaasi bano ababadde babagalidde mundu okwesaako ne Batun bayingidde mu polling station mu katambi ke kamu nga tulabamu n'abamu ku bantu abagenda maaso n'okuba nti balungamya ebyokulonda mu kitundu kino. Kiddiridde omuvubuka okujja n'abamagye bano n'atandika okubanga asuula obululu obw'enjawulo bw'abadde alina mu ngalo okutandika okubuteeka mu boxi. Now abamu ku ba polling
agents oba abamu kwabo ababadde balungamye ebyokulonda mu kifo kino bagezezzaako nga bwe basobola okugamba omuvubuka n'okumuziiza obutagatta bululu bw'alina mu ngalo mu box eyo banna abalala abalonzi okuva obwenkya mwe babadde bateeka obululu bwabwe. Ekisinga okubeera nga kyennyamiza era nga kikwasa ennaku nti ate bano oba omuvubuka ono abadde ayambibwako amagye g'eggwanga, amagye ga UPDF. Era olengera polling agent oba gwe tusobola okuyita presiding officer oyo muzeeyi abadde ayambadde enkofiira agezezzaako waakiri asambe boxi already abantu abalala gye babadde bataddemu obululu obwedda mwe basuula obululu bwabwe olw'okuba nti presiding officer agenze maaso n'okubeera nga asamba boxi ng'akimanyi eri sealed asobole okulemesa ono azze ayambibwako amagye obutayongera mu bululu. Era olengera emikono gy'omuvubuka ono girimu obululu bungi si kalulu kamu. Mu ntandikwa ya video nkugambye nti bwe tuba tugenda okulonda buli muntu afuna ballot paper emu oba aweebwa omukisa gwa ballot paper emu gy'atwala n'asuula mu box ya Electoral Commission. Now mu katambi kano tulengera omuvubuka ali backed up oba ayambibwako amagye nga galemesa abateekeddwa okukola ekituufu mu mateeka mu kulungamya ebyokulonda abo nga bali mu kugobwa basobole okuleka omuvubuka ono. Era olaba bw'asigaddewo yekka n'atandika okukolera ku peesi ye ng'apakira obululu mu boxi nga bw'asobola. Obululu buno tebuggiddwa tebumuweereddwa ba polling officers abali ku kifo kino wabula biye nga ye yazze n'obululu bwe okosaako n'amagye ne batandika okubanga bagenda maaso n'okuyiwa obululu mu boxi. Musajja watu agezezzaako okulungamya abasajja b'ebyokwerinda okubagamba nti kyemukola kikyamu si kye kituufu ekyali badde kiteekeddwa okolebwa mu kaseera kano. Unfortunately abalonzi ababadde bali ebusukka kkubo ebbali w'obuguwa nabo bagasseeko eddoboozi lyabwe. Amagye okwongera entiisa mu bantu ababadde bali ku polling station and of course no creating awo confusion mwabo abalina okuba nti balungamya ebyokulonda ate bakubye bukubi bias oba masasi abantu ne batandika okuba nga babuna emiwabo. Okumanya waliwo abantu abeewaayo okufiira ku mirimu nga balubu omu ku ba polling officers agenze maaso n'okulabikirako mu katambi nga alemerako yadde amasasi gavuga abasajja bagakuba naye n'alemerako alemese ono asuula obululu omulamu omukulu gubadde gwono asuula obululu obuyitirivu mu boxi obululu obutamuweereddwa ku polling station kwazze kukola ki kwazze. Now bw'asambye boxi omu ku bajaasi njagala okwatemu mpola mu katambi kano tulengera omujaasi ayina emmundu tulengera omujaasi akutte batuuni mu ngalo. Thank you so much Pavili. Ogenda kulaba nga abajaasi bamugwira bamukuba batuuni musajja watu tebakomye mukuba batuuni eri amasasi gyava gavuga gabwatuka lengera ekikola akwataawo labe omusajja ekikola omusirikale ali mu uniform y'eggwanga kyakoze fesi ye agikavalinze n'akwata emmundu n'agisonga mu musajja gwakubye emiggo mu musajja gwali mu kugoba omusajja n'amusongamu emmundu. Nsabaawo wennyini Pavini otuwe sound ali mu katambi ako ekyasi kibwatuse nga ekyasi ekibwatuka kikubwa omusajja yennyini agobeera asonga mu muntu emmundu wansi w'ebigere bye kyetamanyi oba oli gy'agendeza okuddukira agudde oba tagudde naye omuntu gwagoba amusonzemu emmundu nga si kukuba warning shot oba bullet wabula ng'ali intended oba akwegamba amaliridde okusaanyaawo obulamu bw'oyo gwagoba awo wennyini woba otteera akatambi ako n'eddoboozi lyako Pavini bakatuwe. Kale kakati in case oyo omusajja oba muvubuka agenze maaso n'okukwatwa ekyasa ekyo who is responsible? Ani avunaanyizibwa ku kuwa ebiragiro abakuuma ddembe bano? Enkya y'olunaku olwaleero mu Ssembabule eno
tugenze maaso n'okureportinga case ng'abantu bakubiddwa amasasi just because of reckless y'abantu abalina emmundu, abantu abaali badde bakwata emmundu okukakasa nti bannansi babeera mirembe, ate emmundu abamu ku bo, sijja kupointinga mbonna, abamu ku bo baddira ebisi bino ku muntu atalina kisi ne babikozesa wakati mu bukambwe obutagambika. Police ku makya ebimu ku ebyo ebibaddewo egenze maaso n'okubeera nti era ennyonnyola essembabule eno nti abamu ku bantu abatwalibwa nga basuspect abateeberezebwa okuba nga bakoze ekikolwa ekifaanaganako nga kye twaba reportingidde beebo ababadde batambulira mu mmotoka ekika kya super custom. Njagala tusooke tuwulirize omwogezi wa poliisi Mwami Twaha Kasiryoba, yes, mu bitundu by'e Masaka, bw'amala okutunnyonnyola kati ate nkulage emmotoka yennyini gy'ali mu kwogerako newankubadde number plate yaayo tagidisclosinze, ate emmotoka y'emu tugirabako era mu polling station y'emu mu bitundu by'e Sembabule ng'erina amagye agagitambuliramu, kyokka nga ne mu mmotoka y'emu omupoliisi gy'ayogerako agamba erimu amagye tennaba kuba ng'etegerekekwa number plate yaayo, ate eri mu kulabwako ku siini endala nga nawe eri mu kukola ebintu ebimenya amateeka. Who is fooling who and who is supposed to protect Ugandans? Batuweko ku mwogezi wa police. The Territorial Police of Sembabule have arrested 2 people. The names withheld to help in investigations in a case of attempted murder by shooting. It's alleged that in the night today, the 4th of February 2026, unknown people allegedly moving in a super custom car fired bullets on 2 motor vehicles, one which is numberless, Nuwa, and another one UB2055U, a Toyota Wish. In the process, 2 people were injured, including Sechwa Rogers, who was rushed to Guma Hospital for medical attention, and this one was shot in the thigh. Another one was Medical Uchi, who was shot at the buttocks, and this one has been rushed to Masaka Referral Hospital in a critical condition. We're still ascertaining the root cause of the matter, and our way to get the suspect is also undergoing. But we condemn such acts, and we wish to call upon the good Samaritans who may be having some good information to the past investigations to also come up with it so that we can get the culprits. It's alleged that the suspects were moving with one Murungi Jackson, who is aspiring mayor of Sembabule Town Council on independent ticket. We have also summoned Mr. Murungi to come and also give us his side of the story. You never know, that may help us to get the culprits. Okuterezaamu mboozi gye twakoze gye buvuddeko abantu bano ababiri abakubiddwa amasasi twabaripotinze nga abaafudde olwa information gye twasoose okufuna. For clarity, abantu bano bakubiddwa amasasi omu mu kugulu mu kisambi, omulala n'akubwa essasi mu kabina, sibafu balamu era ng'omwogezi wa poliisi bw'aggambye. Kino oluusi kye tubeera tukola. We break stories, we bring facts. Olala story bituji breakinga tetu keepinga ourselves silent. We break as story weze, then later betufuna ebisingawo ku story yo era ne tukomawo for clarity ne tutereza mu story gye tuba twakoze ekifaananyi ekyo ne bw'okibuusaako Pavini waliwo omusaayi. So now ebyo byebyo akunnyonnyodde nti emmotoka kika kya super custom era ng'emmoloka eyo egambibwa okuba nti etambuliramu omu ku candidate Bishop Jackson Murungi, ono nga independent avuganya wamu ne muna NRM Ndibarekera Monica okusako no wa NUP George William Kangave era ne muna independent omulala amanyiddwa nga Ronald Nsubuga ku kifo kino bwe bagenda maaso n'okuba nti babbinkana. Kakati emmotoka eno y'emu
eyogerwako. I don't know which it may be the exact car police ja pointingako oba nebali abantu abalabikidde mu butambi gye babadde boogerako abasajja abakubya amasasi gye boogerako. Kati nsaba tulabe ne katambi kana akalala Pavin tuzanyire katambi ako ando owulire akutta akatambi kana akashootinze ebigambo byagasse ku video eno gyatuwadde katubifune. Bawo mama je bazze kukwata polisi bazze kubiwa mu kifuba police station ye Kabayola timu ya Mulungi amaje galese obubunu babugize babubye babuyiriza kifuba boxi zasise abantu becyanze government yene swala nnyo ne bannange Mulungi toyinza tukola mubirabye no a recording za katambi akakasa bulungi nti ene motoka ya Mulungi ayogeddwako police nti bamusamonize. They have summoned Mulungi, Mr. Mulungi Jackson to come to the nearest police station for his side of the story of the incident. A good day, a sembable. But the same person, Jackson, is still in the race and is still doing the same thing agenda ku polling stations ezenjawulo nga akola ki nga ayambibwako amagye ge yafunidde motoka oba agamufunidde motoka which we cannot even narrate. Tetusobola kukinnyonnyola yafunye atya amagye muna independent yono yagetinze in touch atya nago ne gatuuka n'okusumulula ebyasi ne gakuba mu bantu. Police egamba nti ba witness abalabye ekintu kino bagende maaso n'okugiyambako bajje bagiwa obujulizi. But I'm sure Uganda ya leero neyabaddewo ng'ekintu kikolebwa takyayagala kujja kuwa bujulizi olw'ensonga poliisi egenda maaso n'okubeera nti tessa nnyo kitiibwa mwabeera abatonotono ababeera bavuddeyo okujja okujulira. Ekyo tekiriiko kwekwekerera. Batono abasobola okunyumya ekyabaddewo ate okumanya poliisi ya leero abantu tebakyagyesiga. Omuntu alema okugenda ku poliisi okuwa obujulizi kyokka ate munnamawulire n'amuwa obujulizi. Yes, omuntu alaba omuntu nga bamutta n'agaana okugenda ku poliisi okuwaayo obujulizi ng'akimanyi nti singa agenda ku poliisi eyinza okumusigaza naye ate neyeesiga munnamawulire n'amubuulira bulungi biki ebyabaddewo obujulizi bw'oba statement ye n'agikolera mu mawulire than okugikola ng'eri recorded ku poliisi mu b'amateeka ate ng'olu statement eyo yali yambyeko poliisi oba ebitongole ebyo ebyokwerinda okuzuula ekituufu ekiba kyabadde ku ground oba ku crime scene. Now no one can come out and explain to the police oba okuwa statement ku ebyo ebyagenze maaso n'okuba nti bibeerawo ku makya g'olunaku olwaleero. Enjega yavudde kw'omu kubavuganya okugambibwa nti abadde agabira ssente abalonzi. Bwe bamukubavuganya n'agenda amulage kyakola nti kikyamu cause campaign yaggwako ate okukugulirira balonzi ne basalawo babasindirira ebyasi kakananga n'ebidduka byabwe byonooneddwa mu bufo obufaanaganako ko bwe butyo. Now ensi Uganda gye tulimu Honorable ali ku tiketi ya FDC nga kakati ali mu PFF bamuwangudde akalulu. Ssemujunganda annyonnyola Uganda yaleera amateeka gerina n'engeri amateeka gye gakolamu. Kyansonyi kikwasa ekikwe ne kwesisiwaza kyesisiwaza okumanya nti mu Uganda tulina amateeka amalungi naye n'abatuula okuregulating amateeka gano oba okugabaga ate nno mwana wattu be ba good examples gye tuli mu ngeri ya butya gye tulina okumenya amateeka ago. Uliriza ebigambo bya Honorable Ssemujunganda katubifune. Aberanga kedanga ngoberera traffic. Obuli aba bavuga emyufu ne bayitawo ne dereva wa UPDF. Sibigobe yanga nange ndi kunyukamu. Kuogera no nti kati anze bonsanga sikuvira. Anti kakati gwoli omu atabala babanga kyali gonza kuyisamu MP. Omukyala yambuza ko kumubi nanga Ssemujunganda walina amagezi okola ebyo. Nenga
abantu buli ajja ayitawo mulere buli ajja ayitawo mulere kugamba ensi baterimu abazungu ewaabwe ekibabeeza ne discipline buli omu bajja mu subjectingako nagenda lumu ku American Embassy ndudde naye ambassador naye bwe yajjanga ne bamufuuza ayingira nga bafuuziza buli muntu katwale ku parliament yawo lumu nga bangamba okumfuuza ngenda okulaba tafiira ayitawo buyisi tumwina ayitawo buyisi nimunga ati walagenda kuddamu kumfuuza bwe nga ntufuuza buli ayingira kiteko kwapulayinga ku buli muntu era nabaga nti mpaka lwe muyitandika okufuuza buli omu alinkwata kajja kundaba kati so akwa mu system fe abakulembera ffe tusooka okwandamaininga system n'osanga wano bagamba ina right of way president vice president na ambulance nene badereva bawe balina right of way musanga naye so wa police azaayo omwana wa mukama weeka naye alina right of way so kati system etandikira kyenzikiriganya ne baguma etandikira waggulu abali waggulu ensi ndoza bintu byonna kagabere maka bifaanana nnyo omuntu oyo abikulira era nze nagamba nga abantu I don't think ni Museveni ebirungi omulala ayambala ebikooti bye n'ebikoofiira nti abiyegomba nnyo ali awo fulambo yansi eyo gyoyagala akole ekibuga temuliimu musajja wa malungu wa mukyalo mulaalo tabimukwatako kati ebyo nze nagaa Peter lumu nakiwandika nako nze najja mu kibuga muno nga ebintu ebyo angamba maze okusoma Makerere bwe nfuna omulimu n'enfuna emmotoka n'ewembeera kivuga nga nkimaze okuzaala abaana nga banga nti dadi twagala swimming pool bw'owangaaza abantu ffe aba ayajjagala mmotoka emu n'akayumba ka rooms 2 ne basigala nga bagenda okupulaningira eggwanga forget Abawarabu balaye buli omu engeri gyazimba ewuwe obwongo bwabwe buli ku nsi zigenda kufaanana zitya nga obudde babumala bali ku ekyo ne buziba nosange Dubai bamala kino bazaako kira bamala kino bazaako kira n'aba balinaanye buli omu kataani kati wano mpaka tunafuna president kubanga olaba mu biseera bya Jennifer Rajire Kolo Museveni yali alinganga yagala mu Kampala wabeerewo enkyukakyuka n'afuna n'omukazi nga wakajanja bakola ebintu ebibi mu bubi ne olanga waaliwo ko uganterezeeko kati okuva olwo Museveni yaddayo oli munamalungu bakola ebintu ebibi mu bubi ne olanga waaliwo ko uganterezeeko kati okuva olwo Museveni yaddayo oli munamalungu Kyemanya akawadde obudde akajjemu amakulu atakajjemu makulu kazzeeyo kemabega sigenda kanyonyola nabanyonyolako wano mu Uganda baani abalina right of way yes baani ku kkubo okubeteekedde okuviira abasobola okukozesa ekkubo mu ngeri zonna program number gyeri nagikola nenkugamba nti wano mu Uganda mwosanga omulamuzi azuukuka ewaka ssaawa 2 nga kooti etandika okutuula ssaawa 3 asula mpererwe kooti y'e Makindye ng'akimanyi bulungi kujjamu ali ku luguudo lwa Gayaza Road oba ali ku luguudo lwa Gayaza Road oyo okutuuka e Makindye tajja kumusobola muvuga mu ssaawa emu naye nga yeesize ekintu eki ndi judge ngenda kuvuga nga ina right of way ntuuke e Makindye ku mu ssaawa emu n'oluusi nga tennakoona naye nga yazuukuse essaawa 2 omukulu akimanyi nti olugendo lwalina okuvuga lusukka mu ssaawa etya mu ssaawa emu n'anyigiriza mmwe abalala abali ku kkubo nammwe abaakedde ebyammwe mwatamwaddwa ddajjaamu naye nga tafaayo naye nga mulamuzi n'amateeka agamanyi ye yali gayigirizza mmwe n'osisinkana abakulu mu poliisi nga buli alina emmotoka eriko akagombe ka wuyu akulowoozesa alina right of way ku kkubo era ng'akulaga bw'aba aleese emmotoka gwe n'otavaayo abasajja bo abali emabega basobola okuvaayo ne bakuba emmotoka y'emigere sinakindi naawe okuyisaamu empi mu Uganda naye ng'oyo akukuba talina right of way newankubadde ali mu Russia atya naye talina right of way in case right of way agifuna ali ku emergency naye munange abakulu abamu ne bw'aba alina mu kibebi mama akuyitako uyu wakati mwenga musiraanidde mujamu nawabuuza alagawa nakati ogenda okukakkanange wali ekizimbe ekinene ekihotero mwe bayimiridde nogamba kati ono obwedda wano mazima waalaga kyova olaba abamu ku kkubo balekerera nabo okukuuma amateeka naye n'ateekawo layini eya poliisi yakayitawo
simanye no Minister of Gundi yakaitawo n'omwana n'ateekawo Subaru. Mark ne yingire kubo. Yes, naka kati fenna tumenyere mu amateeka bakagakola naffe be mugakoledde. Naye okumanya injustice eri mu ggwanga Uganda. Owa traffic ono gulagoberera mu kubo kasala banga bamugoberedde nnyo. Nga atuuke wali traffic nga alinnyamu agamba nti waliwo abangoberera. Naye nga n'aloopa ali mu kumenya amateeka aloopye mumenyi munne ow'amateeka. That's the Uganda that we are in. Yes, owa traffic nakuswama nakubala nti zino ez'omukulu ziri emmotoka 5 ey'omukaaga njikaba. Gwe nakugamba teeka wali. Wosangira owa Subaru ng'omusirikale amugamba teeka wali abanga ayiwawo layini naye nazzaako. Namenya amateeka 2 ajemedde omusirikale wa traffic atazzeemu namenya amateeka gaki g'oku nguudo. Awo we tuli. Naye nga mu Uganda abantu abalina right of way batono. Motoka za byabulamu ambulance. Nosanga wane motoka ezitwala ssente motoka za banka sebo nga nazo zina right of way. Ate ne zibe za banka nga za Bank of Uganda. Private securical armed vehicles ezitambuza ssente nga sebo zitambulira wakati mu kubo. They have right of way. Mungari emenya amateeka. Tuli mu Uganda chika fero yabuuza tugevuga livansi oba tugenda maaso. Ebyo byebiruma. Kyova mu Uganda omuntu atamanyi politics na mateeka munnange bimunyumira Uganda emwanguyira ante yefiirayo. Naye oyo omuntu amanyiika akatono ku mateeka n'omuntu amanyiika akatono ku byobufuzi bwolaye ebintu bingi byatunulira mu Uganda ya leero n'okola ki n'onyiiga. Now tuli mu kulonda amagye gali mbululu direct tulonda imagine ba LC3 chairperson LC3 chairperson naye amagye gatekinze over mu bululu. Bakajja men and women in uniform. You people, abagabazi orders ezabavu. Can't you please step back? Igwanga litambule mirembe. Banda. Uganda eringanga nti tuli mu kugiryamu buli tuyina ensi gye tugendamu endala. Nti kakati tuli ku climax. Twatuuse ku ntikko. Omanyi omuntu bw'oba otuuka ku ntikko obulamu bukyuka. Bw'oba ogenda kukola akalimoko naye ng'okimanyi olwaleero lwe lusemba osobola okufunzafunza buli kimu okikubirira bukubirizi osobola okumaliriza omulimu gugwere mu budde bw'okola ki bwegala. So Uganda yaleero tulinganga abakubirira as if tutuuse ku climax yaffe nti tusobola okubeera nga tweyongerayo mu ggwanga eppya oba mu ggwanga eddala. So bingi ebigenda maaso mu Uganda ya leero nga byo bwe tubitunuulira biyungula ziga. Mu bufu obufaanaganako bwe butyo amateeka tugasseemu ekitiibwa ffe bannansi. Muleka abalala abeetwala nga abatali bannansi be babeera bamenya amateeka. Naye ogenda kusanga nga some people bamenya amateeka where necessary. Nze kukuba kwa amateeka oluusi ge naakamenya. Nze nange mulimu wennengera nga abakulu bamenya amateeka. Nange nemmenyera mu bakulu amateeka. Navugako nga nva Kayunga. Najja ngoba emmotoka. Jamu yatukwata. Ngenda okulaba omusajja ataddeko buteesi. Wuyu. Ngamba who is this one? And I know right of way. Nange nenteekako amataala. Omusirikale olwankuba omukono ne mga afande. Gyebaleko naye ndi mu bwangu nange ngobooli. Afande. Ne mukola aka Bobi Wine. Onaakwata to. Namuga onakwata tokwati. Yes. Nalaba kyemamaaza nange nengukuma. Nengoba gwe nabadde nyanguwa naye. Eyo wemba nvuddeyo. Norbert Mao, Minister wa ensonga z'amateeka, of recently yavuddeyo ne bakola press conference yaabwe era n'akondeminga. By the way, ku buli kimu ekyagenda maaso mu maka ga Mwami Kyagulanyi. But even before reaching there Pavini, kati ataawo
tugenda tuuka omwami Nobert Mao n'amala n'agamba ku nsonga y'emu nti abantu bamukaka okwesimbawo ku kifo kya speaker wa parliament anaki agakyamulemye kubawo kaate nti ayagala kwesimbawo ku bamemba bwa parliament n'akiisa mu bantu bantumye bano bwe beefuula baluuswa luwemba abalonzi baŋŋambye abalonzi ne balyoka bamukuba igino yes you see now the man is saying abalonzi baŋŋambye I come yes nzije no things doesn't work like that not always that abalonzi be babeera babatumye no oluusi mwereeta kakati Nobert Mao agenda kuvuganya ku speaker wa parliament banyabo ne basebo kakati tulina race egenda okubeeramu speaker aliyo ne deputy speaker we kakati ne minister w'ensonga z'amateeka ne reasoning capacity ate yanyumidde nnyo nti mumanyi bulungi ffe tuli ba DP kale twakto omukago ne NRM ate mumanyi parliament ababaka baayo abasinga obungi ba NRM so aba NRM bakuwagira nze munna DP olw'omukago guli so kompao nga kondeminga ku byabadde wa Babi ebyali wa Bobi Wine amajere gasalako amaka ga mwami Kyagulanyi tusooke tufunire bino ate then tugende mu biri byeyagaliza ekyo bwa speaker nga ayita mu balonzi katusooke wano katubirabe bazinga kama kaga Robert Kyagulanyi ne balumba mukyala we ne bamutulugunya era nawulidde nti abantu abajja okumulaba tebabakiriza kuyingira ebyo byensomye mu mateeka ga Uganda ebintu ng'ebyo tulina okubivumirira. Lwaki okkiriza omuntu okwewandiisa okwesimbawo ku bwa pulezidenti ate n'omulemesa obulamu bwe bwonna? Tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tugoberera amateeka agaliwo. Simanyi mu abanamawulire babakiriza okutuukayo. Kuba sinalaba munamawulire yenna nga aleta images eziva mu maka ga Robert Kyagulanyi. Naye nga ekintu ekyo tuteeka okukiyingiramu tulabe nga embeera eddawo eri nnomo. Kuba candidate ali omu toyinza kuyingiza mu famire. Ekyogaana abantu ogenda okuyingira mu maka ga Robert Kyagulanyi oba kubatwalira emmere n'okutulugunya mukyala we, ebyo byonna bintu bikyamu nnyo, tulina okubivumirira. Bimenya n'amateeka ga Uganda. Ndozo kitegedde, we are just kubivumirira, not to take action and even to sanction those bagenda maaso n'okumenya amateeka, naye tuvumirire bivumirire. Of course we do it, we condemn it. Nga minister w'ensonga z'amateeka ebyo tubivumirira, namwe mu comment section ndoza mwabivumirira dda n'engalo ezitayipinga zikooye. Kati mpa Nobert Mao story eno yakoleddwa Bukedde TV, ye yakoze emboozi ya Mao eyo, mpa ku mboozi eyo nga yegwanyiza entebe eya speaker. Agamba yagala kutuukiriza mirimu gya Jacob Oulanyah omugenzi. Oluvannyuma lw'okulondebwa kifo ky'omubaka wa palamenti owala Lopech mu disitulikiti y'eggulu, ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party Nobert Mao ayogedde ku luvuuvuumo nti ayagala kuvuganya ku sipiika. Nti oyo Mao oluvannyuma lw'okuwangula akalulu k'obwa MP yalangiridde mu butongole nti agenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika. Olwo lugambo sinaba kulangirira. Pulezidenti Mao ategeeza nti amangu ddala nga yakamala okuwangula ekifo eky'obubaka wa palamenti, abantu ab'enjawulo bamukubira amasimu kumunyozaayoza era n'okumulaajanira aleme kulonzalonza wabula ajje yeesimbewo ekifo ky'obwa sipiika obwa palamenti. Siyinza kugaana kuweereza ggwanga lyange, naddala
mu kaseera nga kano nga tuli mu mayengo ng'eggwanga eryato lya Uganda lyetaaga omukono oguli steady eyo enkasi nsobola ogikwata naddala mu mayengo gano. Mawa agamba nti bamukubira amasimu ne gye buli eno nga bamulajanira okwesimba ku basipiika babaka bennyini aba paalamenti abayitamu ate nga be balonzi nga bagamba nti ajja bawonya ennyonta kubanga baagala enkola y'emirimu ekyukemu. Abamu baagala paalamenti ng'ekitongole ebeere n'obuyinza so si muntu okubeera n'obuyinza. Kusinziira ku mateeka ga Uganda ebisaanizo mbirina. Mawanyonyodde nti wadde obusobozi abulina okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika era tayinza kujeemera kuyayaana kw'abangi era kati abakanyina omulimu ogw'okwongera okwebuuza ku bantu ab'enjawulo olw'ensonga nti ne mu kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti yasooka kwebuuza ku bantu abatali bamu. Nkyali mu kwebuuza ku bantu bemmanyi naye nga ababaka bangi nnyo abalondeddwa bankubira amasimu nga bagamba jangu tujja kuwagira naye nga nina okwebuuza ku bannaffe naddala aba NRM. Mawera ayogedde ku ndagaano ye gye bakola ne NRM. Mukimanyi nti tulina enkolagana wakati wa DP ne NRM ate mukimanyi nti Speaker alina okuva mu kibiina ekisinza ba MP naye olw'enkolagana eyo kitegeeza DP esobola okufuna obuwagizi okuva mu NRM. Mawa ategeeza nti asobolera ddala okumaliriza emirimu gye yali sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyah akadde kyekiseera ekifo kya sipiika kiddeyo mu bukiikakkono bw'eggwanga. Olw'okubanga nali mukwano w'omugenzi Oulanyah kitegeeza mbajukiza buli lwe bandaba balowooza nti osanga asobola okukola ng'oli bwe yali atusuubiza naye nga mukimanyi nti siri Jacob Oulanyah nze Norbert Mao. Mawa era ayogedde ne kulonda nga bwe kwatambula ng'ategeeza nti mwalimu ebirumira bingi era ne yeewuunya engeri abakulira ebibiina by'obufuzi ebipya ate gye baawujjibwamu akalulu. Tulina okuzzaamu mu bantu essuubi nti akalulu kasobola okukyusa embeera yaabwe. Bino ebyejjedde nga gye buvuddeko olukiiko olw'okuntikko lw'ekibiina ky'NRM olwaseeke lwatuula ne bakkaanya sipiika aliko mu kiseera kino Anita Among n'omumyuka Thomas Tayibwa baleme kuvuganyizibwa munnakibiina yenna era badde mu bifo byabwe bye bali mu kiseera kino. Omukulu ekisinza okunyumira mu gguliro eryo lwaki nakozeseza lya bukedde yagambye nti reporter news anchor yankalize nga agamba nti Mau azze okutangaza ku nvuuvuumo naye nga mubadde mwabiwuliddewa. Omuntu yeekolera oluvuuvuumo n'atalusaza yadde paalamenti. Amangu ago najja n'akugamba nti ate njogera ku luvuuvuumo lw'empulira nga tetunnaba na kuluwulira. Nze mbadde sina nabiwulidde anyway. Did you hear that Mau want to contest as a member of, as a speaker of parliament anywhere? Mkola ya Katumba. Did you hear Katumba anywhere? Katumba oye anyway. Anyway, good luck. Tetwina kya kubagamba. Good luck. Mu story gye tugenda okola olw'eggulo, nina ekintu gye ntaddeko nnyo focus ku ngeri mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayinza okukkiriza okukakasa nti yawangulwa oba okukkiriza nti teyawangulwa. How? Tugenda kujja ne story tukubuulire kiki ekiyinza okukolebwa oluvannyuma lw'ababaka okulayira ne ba president okulayira ekikakasa nti mwami Kyagulanyi akkiriza awanguddwa oba asigadde alemeddeko nti teyawanguddwa. Tugenda kuba tubitunuulira naye ng'ebimu ku ebyo bye tugenda okutunuulira omukulu Joel Ssenyonyi waali yeesibye ekimyu. Tugenda kuba nga tujja n'ensonga.
katusinkane mu updates eziddako. Kibira Construction Company Limited batunda mataka, bazimba, baddaabiriza ebizimbe, okwosaako n'amaka, basima enzizi, and of course bakola n'emirimu gyonna egigwa mu construction. Batunda ebizimbisibwa okwetoolola Kampala yenna, and of course ebbeeyi yaabwe oba ebisale byabwe bisobokera ddala. Offices zisangibwa Wakiso Senge, bakyalireko ogendeyo olaba ate enkola y'emirimu eri legit. Mu bufu obufaanaganako bwe butyo plots ezimu za byapa bw'obanga olina akasente kaabwe akapolotiza ebyapa. Ate poloti endala za ndagaano batandikira akasente akasaamusaamu. Anoonya poloti ya miliyoni 1.2 mukwano. Bano bo tebazirina, batandikira ku miliyoni 7 n'okweyongerayo okusobola okubaako we bakwasaganyiriza ewalabwako naawe woolaba nti waliwo value ya sente zo. So Kibira Construction Company besigika bamazima ate era bakola embeera gy'emirimu gyabwe mu bwesimbu. Katufune ebimu ku ebyo bibakwatako byenyinza okuba nga ndeseeyo byesikonyeeko. Mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu bamaze ottuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.